ekisinga okunnuma mu bulokozi kirya ki? Ye muntu okujja n'emigugu nga minene n'agiteeka ku musalaba gwa Yesu n'alaba nga abaasuulawo obugugu obutono baali basiru, ye n'abulondawo. Kenkiddemu ekisinga okunnuma mu bulokozi. Ye muntu okujja n'agagugu nga ganene n'agateeka ku musalaba gwa Yesu naye nga bagamutikudde n'alabawo obugugu obutonotono. Bakuwonyeza sirimu n'ojjawo olugambo. Bakuwonyeza kansa n'otwala okugeya. Omuntu n'ayingira mu kyaki ng'ali bubi n'emigugu gye n'okoona ku munno kwe. Daba aya wa mini ayambadde mini. Raba gwe sokolindeko. Daba ayina tatu. Ne weerabira agagugu go ge baakuggyako nodda kwaze nga ayina tatu. Olwonzeewo okugeya. Wajja oli munywanjaga, wajja oli malaaya, wajja oli julujuuju, wajja oli mutamiivu, wajja oliko ekidibo. Kati ekidibo Yesu yakikutikula. Olina feva byotunda bitambula n'olyoka olabaze ne dreads n'ogeya. Nviiri buviiri z'alina. Oluusi n'abulwa emireme ng'alaba buli sayidi ya kyaki emugeya. Ng'alaba buli sayidi ya kyaki emugeya. Wajja n'agagugu ganene, Mukama n'agakutikula n'olaba obugugu obutono. N'ogenda ono yasuulawo kaaki. N'okatwala n'otandika okugerega abalala. Abali ambadde sabatu tezifaanana. Abantu bakalu ajjidde mu sapatu ku kyaki. Obadde oyagala gye ng'ayambadde ki? Eyatuyita yagamba nti mujje mwena abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza